social media can be to our profit. Tutandike nokeberako byanjawulo osobola okubeerako profitably ofunamu naye kati ffe twekebere obuze okuva lwe nagenda ku WhatsApp ne Twitter nakayongerako sente mmeka kuzenfuna bwe ziba zeeyongera bweyongeza oli kumulamwa zinza n'obutaba sente naye value ki muganyulo ki kubanga emiganyulo wane emiganyulo gikomerera mu sente kubanga nze job description yange yes nina okukozesa social media naye omanyi gyeggwera okutunda byenkola omanyi gyeggwera n'okwagazisa abantu abalala bangi byenkola omanyi abantu bamaliriza nga baagadde ne basasula yes kiggwera mu sente kati tumubuuza weeyongeddeko gattako essaawa endala kuba ku YouTube kati kwe tuli buli lulaba sente kati ate ono mukwano gwaffe tusolooza bo baseka busesi beweereza bufaananyi waliwo oli yagamba they are stupid batamidde balinga abali mu ttamiiro oli yagamba nti tugwagwa waddeyo ettamiiro ly'obugwagwa nga bagamba tutambuddeyo akabanga bono bagwagwa walayo akabanga buli lunaku twabadde wansi wano kati tutuuse wano obugwagwa bweyongeddeko naye bwe tuvuganya nabo tugende mu nsi nabo mpulira tuve mu third world tugende wakiri mu second world bo bawera ku WhatsApp bapima namu batundirako naye batunda babirina